kubulira ngabo bitambula. Russia deploying decoy drones zitandise okuleeta obuzibu wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Ukraine. Kakati baleeta drones naye nga si z'enkubi, basindika swarm of drones naye nga mulimu ezigenda okukuba n'okubuzaabuza. Enkola ya buzaabuza, Russia atandise enkola ya buzaabuza. Kakati tugenda kutandikirawo tukubuulira enkola ya buzaabuza. Omurasha emukoledde oba nedda byani bya kiki kya deployinze akaseera kano naye nga enkola ya buzaabuza erabika nga etuuse mu lutalo. Tugenda kubiraba. Kakati obadde okimanyi nti America omwaka ogwedde basindika satellite mu bbanga, ebipapajjo byazo byali bigwa ne bigwa Uganda kizuuliddwa. Ebipapajjo ne bikuba ebyalo ebiwerako e Uganda. Gavumenti y'eggwanga tegedde nti yagala kuloopa. Tukitegedde nti ebipapajjo bya satellite byakuba Uganda. Kati Uganda egamba nti yadde nakabitegeera nnyina okuloopa. Kyagulanyi Robert Ssentamu mu kitundu eky'ekisolo tujja kuyitayo tulabe n'olunaku lwaliro gyali. Ate nga America ategeeza n'agamba nti alina obulumbaganyi bwagenze maaso n'okulabika nti of course akoze ku nfeezi werako ez'abasajja bali mu kitundu ekiyitibwa Syria n'eggwanga etibwa Yemen. Bwe tugenda munnaffe okulabika nti tutambula twongedde kwanizaako ataddeko onawo osinziira ekkulera omuntu wa bulijjo enzo omukugu LUKUNGU NUHU ali mu kibuga Kampala, ali atulize ebweru w'eggwanga na buli ali woolinga owuliriza. Kasooke twejjukanye then tusimbule. Bwe bwali bwe buti mu inside story. Buli wali baruti mu the inside story. Ennaku z'omwezi ziri 12, omwezi atuliza gwa 12, omwezi gwa 11, omwaka gwa 2024. Ne twagala tugende maaso n'okulaba buli wali baruti ki ekyaliwo. Ennaku z'omwezi nga 12 November nga bw'ogenze maaso n'okulabika nti otegedde okusookera nkujukiza nti olunaku luno lwa 316 olw'omwaka. Omwaka gusigaza ennaku ziri 49 zokka gujja kuba guggwako. Omwaka ogwa 2022 gy'emyaka ebiri egyamaze okuyita, Boeing B-17 Flying Fortress yagenda maaso n'okulabika nti etuumeregana n'ennyonyi yitibwa Bell P-63 King Cobra zituumereganira mu bbanga wali mu kitundu ekiyitibwa ekya Dallas. Era nga bano baali mu air show bigenda okuggwa nga bantu 6 bagenze maaso n'okulabika nti bafudde. Byali munda mu ggwanga erya America emyaka ebiri egyamaze okuyita wali mu kitundu ekiyitibwa Dallas nga bwe byatambula. Bwe bwali bwe buti mu inside story. Atuliza unawuli webale nnyo tugenda okwolekera eggwanga eritibwa erya Russia gye tugenda okutandikira olunaku olwaliro. Mbategeeza ne mbagamba nti Abarussia tutegedde nti bamaze okudeployinga decoys, bazireese ebiwaani, baleese ebiwaani. Kakati nga bwenkutegeezaako nti olutalo luno engeri gye lugenda maaso n'okulabika nti tutambulamu akaseera kano, Abarussia badeployinze enkola eyitibwa buzaabuza. Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Wonna wosinzira okutugoberera webale nnyo, webale ddala tukwaniriza ku nnyo nnyini ddala era nga tutandise mu butongole olunaku olwaleero nate nga bulijjo the inside story kulera omuntu wa bulijjo. Mawulire ge tuyina gaagano gategeezezza nti abasajja abayitibwa Abarussia nabategeeza ne bagamba nti Vladimir Putin n'obukulembeze bwe Security Council na buli akwatibwako wali munda mu ggwanga eryitibwa erya Russia baagala okutambulira ku byafaayo by'eggwanga lyabwe, eggwanga eritapowa, eggwanga erabika okuleka nti munnange basobola okukola buli ekibalimu busobozi bwe baba nga balina kye baagala okutuukako n'okusinga mu kulwana Abarussia. Kati amawulire ge tugenda maaso n'okulabika nti tuyina gaagano tugafunye era gakikesi ge tutandise nago obukosi googera ku ggwanga eryitibwa erya Russia. Ekitongole ekiyitibwa Defense Intelligence Directorate kya ggwanga eriyitibwa Ukraine be bagatufuuye na gano nago ga kikesi bategeezezza ne bagamba nti Abarussia batandise okudeployinga
decoy drone gye bayita parodia. Ukraine etegeezezza nti ekitegedde nti Abarussia ennaku zino ensangi zino nga bwe bitambula mu lutabaalo bongeddemu obudyusi bongeddemu obukodyo badeployinze parodia. Abarussia parodia bagireese atuliza wakati mu ddwaniro naye nga parodia bamuleetedde mu nkola eyabuzaabuza. Omurussia agamba nti buli kimu ekindi mu busobozi nja kukikola. Kaakati baleese parodia drone naye ngezze mu nkola ya buzaabuza nga bw'obakuba babuzeebuze nga bw'obakuba bafuulinge nga bw'obakuba parodia mu Russia. Kakati bwe ngenda okunyonyola waliwo examination ezigenze maaso n'okulabika kandi zikoleddwa ekitongole mbagambye nti kye bayita HUR Defense Intelligence Directorate ya ggwanga eryo eriyitibwa erya Ukraine bategeezezza nti baagudde ku drone y'omu Russia empya gye babadde tebamanyi gye bayita parodia ne bakola examination bagenze okwetegereza ng'eno decoy kiwaani drone nga kiwaani nga bagireeta atuliriza wakati mu ddwaniro nga tezze kkuba ng'ezze kkola nga kiwaanyi ng'ezze kubuzaabuza. Kati Ukraine bakuze examination kuzimu ku drone zino ze bayita parodia zibagenze maaso n'okulabika nti baguddeko ziri wakati mu ddwaniro zigenda maaso n'okubafuulinga olwo nno ziri entuufu ez'omu Iran zibayita Shahedi ne zigenda maaso n'okuba ndi zikuba ba specialist okuva e Ukraine bategeezezza nti bamaze okuzuula numerous components of course nga ziva mu ggwanga eriyitibwa China. Components ebimu ku bipapajju bya drones zino bagambye nti bagenza okwetegereza nga birimu components eziva e China ng'endala ziva mu ggwanga erya United States of America ne mukago ogwa Bulaaya European Union. Parodia mbagambye nti zino baziyita decoy models oba decoy drones. Kigambibwa okuba nti zigenda maaso n'okuba nti zisindikibwa wamu ne Shahedi 136. Abarussia baludde nga bakozesa drones ekika ekya Shahedi eyo nkola ya mu Iran ezimu ku drone ez'omutawaana era ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zifuukidde abasajja ba Ukraine ekyambika nga zibayisa bubi ekyenkanidde olunaku oluyise nasinzidde wano ne nkutegeeza nti zabadde 145 ezasindikiddwa okuba oblast oba regions eziwerekeza eggwanga eriyitibwa erya Ukraine mu kaseera kano tutegedde nti Russia tebakikola bwe batyo nti baweddeyo nedda basindikirako ne parodia bwe basindika Shahedi bwe basindika parodia oba okyafaafagala ne parodia ate Shahedi neeyitawo. Barussia nabagamba abo bazoganyi tebapoowa. Abarussia bakola buli ekiri mu busobozi bwabwe okusigala nga abasajja bali mu lutalo. Kakati mbagambi Ukraine bategezeza nti air defense systems zaabwe bulijjo zibadde zo zimanyi bo babadde bamanyi nti babeera bakuba Shahedi kumbe mulimu ne parodi y'ekiwaani. Russia edeployinga zigundi zino nga zijjidde mu swamu kibinja zijja nga njuki bwe zimala okujja ng'enjuki mubaamu ebiwaani n'entuufu. Kakati bagamba nti ekiruubirwa ky'abano kufuulinga air defense systems eza Ukraine ezibeera zeeswanta okuteeka wansi drones muba mukyali ku kiwaani kye bayita parodia nga Shahedi 136 eyitawo ng'ebawuttula. Omwogezi wa Air Force y'eggwanga eritibwa erya Ukraine bamuyita Yuri Hinati Mata agenze maaso n'okulabika nti ategeezezza n'agamba nti parodia zino ezikozesebwa mu kaseera kano abasajja Abarussia zikontributinga 50% ku swarm of drones Russia zaasiiba agenda maaso n'okulabika nti asindika parodia. Kakati bagambye nti bagenze okuzeetegereza nga zirimu bupaatisi okuva mu kampani y'e China gye bayita Ebite, endala gye bayita Jiashan Jinchanga, endala bagiyita Yangzhou Electronic Technology. Mulimu components ne batunuulira endala mulimu eziva munda mu ggwanga erya America components ezikolebwa company gye bayita Texas Instruments. Kakati endala bagiyita Cypress Semiconductor, endala bagiyita Invence Sense. Ezo zonna za America naye nga ziweereza material Omurussia n'akola drone gye bayita parodia. Zino ziri mu America. Tuwulira gwenkwe
Omumerika ng'ayita mu kampani ziizo 3 Texas Instruments, Cypress Semiconductor ne gye bayita Invensense za America za teknologiya ziweereza components Russia zigulako parts ebikozesebwa mu kukola drone gye bayita Parodia bizuuliddwa Ukraine. Kakati kampani endala eva mu ggwanga eriyitibwa Switzerland bagiyita ST Microelectronics, endala eva mu ggwanga erya Taiwan bagiyita Sonix Technology, ze zigenda maaso n'okulabika kandi zigulibwako material. Abarasha ne bakola ka drone ke bayita Parodia tekakuba nayo obuzibu omulimu gwako kubuzaabuza, kubanga kitegeeza nti air defense system zisobola bulungi nnyo okasoma ne zikatagetinga ziba zikyatagetinzaako nga kakati nti Abarasha bakola naye enkola eno nti katusooke tuzifuule bize basooka ne basindika zino zi Parodia. Oyo owulira Omurasha asooka n'asindika zi Parodia, muba mukyafaafagana ne Parodia entuufu ne zijja, kati ne basooka babakuba nga temusobola kwetaasa. Russia aba asindise Parodia ebyuma bya Ukraine byonna ne byeswanta ne bigamba nti omutemu wuuyo bannanga omutemu wuuyo muba mukyali ku Parodia. Muba mukyali ku Parodia. Kati omukubi yennyini Shahedi n'ayingirawo drone kati Ukraine bagambe tukitegedde zimisiriidinga air defense. Kakati ekirala bagambe nti zi opening up corridors wakati mu bibuga zigula corridors, kitegeeza nti eno y'omu Iran ejja luvannyuma. Zi opening up corridors for Shahed assault drones. Kati Ukraine egambe tubitegedde, naye kisinza okubeewunyisa nti ebisinga ebiri mu drone zino ate bikulibwa basajja bayitibwa abazungu. Parodia ebafuukidde ekyambika. System buzaabuza Russia gy'aliko akaseera kano. Kyokka era amawulire gaagano gategeezezza nga tukyali munda mu ggwanga ery'ettibwa erya Russia ebira tujja kwongera obifuna maaso awo. Emmeeri z'eggwanga ery'ettibwa Russia zino zigenze maaso n'okulabika nti zirabiddwako emmeeri z'omu Russia again tuzirengedde, tulina we tuzirengedde Abarasha baabano again emmeeri zizze ne zigenda mu kibayita English Channel mu Russia nga zisitudde hypersonic missiles, emizinga egidduka emirundi 5 okusinga sound giyite hypersonic. Bazze ne bagenda mu kagolomulo ke bayita the English Channel. Mawulire gategeezezza nti Abarasha baleese emmeeri zaabwe ennwanyi nga zisitudde atuuliriza emizinga ekika ekya hypersonic ne zigenda maaso n'okuba nti zikoze exercise. Russia news agencies bategeezezza tutegedde abasajja bayitibwa Abarasha emmeeri zaabwe kuliko gye bayita project 2235 knot frigate Admiral Grokvok oba Gorovko bagireese egenze maaso n'okulabika nti eyise mu kagolomulo akayitibwa the English Channel ebadde esitudde atuuliriza emizinga ekika ekya hypersonic n'etambula n'egenda mu liyanjiro eriyitibwa Atlantic okusinziira obukosi ku TASS news agency. Amawulire agafulumira munda mu ggwanga ery'ettibwa erya Russia tutegedde nti hypersonic ekika ekya Zircon anti-ship missiles zibabadde bagenze maaso n'okulabika nti basitudde, era nga tutegedde nti wano batuuse ne bafayaringa era ne bagenda maaso n'okulabika nti bakoze training. Barasha kumpi ne Bungereza bazireese n'amawanga ago okuli Bufalansa bazireese awo. Ministry ya nsonga za defense eggwanga ery'ettibwa Russia bategeezezza nti Admiral Gorovko emmeeri eyo bwetegenze maaso n'okulabika nti eyise mu katundu ke bayita Pasidi Kalaizi era nga zivudde mu Fleet Base gye bayita Severomoski e Russia ne ziyitawo. Kakati ze zirikoni zino bagambye zibadde zigenze maaso n'okulabika nti zeetisse emizinga egyo. Russia egamba nti girina obusobozi ogenda maaso n'okulabika nti gikuba mu bbanga lya buwanvu wa kilometers 9 zemaluze 556. They can travel at several times the speed of sound. Bagamba nti giduka ate okudduka kuno it makes it difficult to defend against them.
because magamenti jidduka speed nene kibeera kizibu okugidefendinga ne bw'obeera oyina ebigenda maaso n'okulabika nti bizikwata oba olimba. Mwaka 2023 omukulembeze eggwanga Russia President Vladimir Putin yalagira bakole mass production of zircon, emizinga ekika kya zircon zino bagenda maaso n'okulabika nti atuliza bazikola, era nga baali bagezaako okulaba nti amagye gaabwe ge bayita nuclear forces of Russia gagenda maaso n'okulabika nti atuliriza gongera okufuna ebikola. Project 22350 ezo meeri ez'eggwanga eriyitibwa Russia era kigamba okuba nti ze zisinga okubeereza omulembe, zisinga okubeera ennene, largest warship modern Russian fleet egenda maaso n'okulabika nti ezimbibwa. Emmeeri ezo tulizoogerako olulala naye nga Abarasha baziyita Project 22350 mwe muva eyo gye bayita Gulukuvu Admiral egenze maaso n'okulabika nti esemberedde Bungereza. Ebadde nga message egenera abasajja Abangereza, Abafalansa, Abajamani na buli yali okumpi awo ku English Channel wezibadde nti Russia akyali so powerful era olina kumwegendereza bwegendereza singa omutabaala bayinza okukubika enkeera. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ekulera omuntu wa bulijjo Uganda Halal Bureau kitongole kivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa oba nga biri halali okuli ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni bakuyita bagamba nti batuukirire ojje okakase bye bakola, ojje okakase bakakase by'okuluba nga biri halali. Jangu ku Sapuluka gwa road watandikira Plot to Dairy Gardens ne bakujjukiza okukozesa ebyo kebikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero aka Uganda Halal Bureau, kabonero keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu. Aba Uganda Halal Bureau ojja bakubirako ng'okubye kuno ojja bafuna bona kuba kuno tinyaye munnya 2335 07558 ate nga New Manis tugamba nti ebyokulya ebyomulembe New Manis snacks ebyokulya bino biwoomu biri bw'abatono abakulu birimu gonja obumonde entungo bagi emberenge ez'amagula ebinyeebwa ku Saturdays ab'emikulu n'abamakampuni ku saba wakamu weekwata ebyokulya bino ebya New Manis. Genda mu dduuka oba supermarket ekuli okumpi ali e Kampala n'emiriraano osobola okugenda wali ku Active Arcade ojja kuleka nti ofune ebyokulya ebya New Manis. Essimu yaabwe eri noti 7 noti 2 mwenda 217 noti 3 mwenda 2 noti 3 239 olwonno ojja kuba bannafaawo bafuna bulungi. Bwe tukomawo tugenda kudda e Kampala Uganda satellite za America zakuba ebyalo Uganda yakakizuula katulabe. Gaga every day with MTN. Hit star 100 star 0 hash or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by the Uganda Communications Commission. Uganda sawa ya kuleta fire ngetabangawo. Uganda Cranes yakutunka n'eggwanga lya South Africa ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba 2024 mu kisaawe e Nambole. Kino kye kiseera anti oluwangula lumuroka nga tuli mu AFCON 2025 e Morocco. Kati downloadinga Momo app oba onyige star 165 star 2 hash okufuna tiketi esaliddwako emitwalo 2 eri abo abanaakeera, ate tiketi ezaba ordinary ku mitwalo 2 n'ekitundu, nga buli tiketi gy'ogula ne MTN Momo ejjirako olugendo lwa train lwa bwereere olukutuusa e Nambole, nga train eno yakutusomba ku ssaawa 7 ku ssaawa 8 ne ku ssaawa 9. Anti MTN egabudde ate mwe abanaasasula cash tiketi yaba ordinary ya mitwalo 3, VIP emitwalo 5 ate platinum ku mitwalo 15. Uganda Cranes Fire, MTN Fire, byonna nga bikutuusibwako MTN abakwata ekisooka mu kuwagira Uganda Cranes nga tuli wamu tetuyimirizika. MTN. Omuntu yenna okunyirira n'atambula nga yeegombesa abamulaba ateekeddwa okukozesa products za GPS. Bano be beewaayo okujjanjaba olususu, omubiri n'endwadde zonna ezikuluma nga bakozesa emmere
n'eddagala eryaffe eryawano weetaaga skin balancing whitening oba maintenance bajjako obummonde ku matu ensundo oyagala breast farming hips oba bum lifting naawe ow'ekiwalaata tebakusudde kati gwe atowanyizibwa candida sukaali ulcers bizimba mu nnabaana mwami w'enyooma mu sayizi oba appetite toyina beekwate basangibwa ku home shopping ground brook j opposite kisenyi bus terminal okumanya ebisingawo bakubire ku noti 779 noti 217 73 oba noti 759 noti 9 78 73 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa abasomesa abalungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School lyadde ne boarding ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7 essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Buli lwa Monday tosubwa program Pulidde Kamenya n'aba4HAU International abakugu mu kujjanjaba endwadde zaalema bakoleetedde obujjanjabi obw'enjawulo bwe bayita traditional Chinese medicine balina n'ekyuma ekyakazibwako elya miracle machine be ba4HAU International. Afande wanji leero ekyemisana ng'okikedde tomanyi lunaku lwa kigere weerabidde nti kigwayo mangu gwe ekigere kya Nalogote kyenkanika ye wange muwalawo topisita ali atya lwaki topisita omwogera ku kati nkubuulire namukuttemu ku makya era nteekateeka kwongera kumbonereza ekiro kya leero kati omubonereza ku makya n'ekiro yakoze eki nze mulaba ng'owempisa aliwo owempisa namugwikiriza ng'alina oluvubuka luli luddaani zina lowoozeza nti lumuyambako ku byokusomako kumbe wa leka okimanyi nze nabeetegereza nendabira dda nti omukwano gwabwe gubasaza mukama afande ku myaka egyo ebyo bibaawo tosobola kuzibira kusikirizibwa nedda ndereya bitandika bwe bityo ogenda okumanya kyali lubuto oba okyali awo mu musomero takyasoma biba bikyali awo mbu yazadde ekyo nze sisobola kukigumiikiriza na kukikkiriza ekyo kyogamba onoolunda mulunde kyoba okola bafuula mikwano gyo bombi neddaani beera muvumu era obaluŋŋamye mu ngeri gye balina okufugamu ebirowoozo byabwe okubeera n'enkolagana ennungi n'obuteegatta olowooza ekyo kinaakola nze bwe ndowooza afande okimanyi sipwawula twegatte ku Bold League Movement ffenna ng'abazadde n'abakuza tuyambe abaana baffe okutuukiriza ebirooto byabwe nga bakola okusalawo okulungi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe tukuze abaana abekkiririzaamu basobole okutuukiriza ebirooto byabwe okwebeereramu nga batambulira ku mulamwa ogunaabasobozesa okutuuka ku bigendererwa byabwe obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule